Bano be bamu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka y'emyuga eyaleetebwa President Museveni n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. Bano nga bakutte ebipande ebiriko amannya ga ssako zaabwe wamu n'okwambala engoye za langi eya kyenvu bakedde kuyisa bivvulu okwetooloola ekibuga Lugazi. Oluvannyuma bakubye olukuŋŋaana mu kibangirizi ky'eggali y'omukka mu kibuga Lugazi nga beegattiddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku myuga mu Greater Mukono, bannabyabufuzi, abakozi ba gavumenti n'abalala. Ekigendererwa kya kutongoza kaweefube ow'okulondoola enteekateeka y'emyuga. And we want people to utilize these programs in promoting wealth and jobs. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno basiimye omukulembeze w'eggwanga okubalowoozaako. Bwanyamba okubaako akafu ke nsobola okwetuusaako nga neewoza ssente zino okusaku. Want to thank the government for giving people money to go out and help their communities or help start up different businesses. Today we have been able to testify. Wabula ate waliwo abasiiwuuka empisa ne bataza ssente zibaweereddwa. Members of the support take money and they don't give them. We have some support that almost all money they were eaten by the support leaders. Mbubuzibu bangi bazikolamu ebintu ebirala ebitali bya nkulaakulana. It's like buying utensils for home. Some people even get that money to go and marry other women instead of using it for divorce. Kati basabye zongerweko basobole okukolamu ebintu ebivaamu ssente. The supports that we are performing with, we are received the additional almost 20 million. 2024 tusobola ba milioni 50 batuwasa batwongera abiri. Buno omulundi omulala tukyalinda bulinzi naye ssente zikyakoze eki zikyali ntono ddala singa batuyamba ne batwongerako kufa kyokutwongera miliyoni 20 wakizibe miliyoni 50. Obukadde bw'ensimbi za kuno 506 ze zaaweebwa abeebuyikwe okwekulaakulanya. Yagaba n'agaba n'emikono emeka.